mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga si birungi eri Paul Kagame Rutagambwa n'akabinja ke aka M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo wetwogerera nga bakubiddwa bubi nnyo ng'era bwe nakugambye nti waabaddewo obulumbaganyi bwa drone eggwanga erya Democratic Republic of Congo lye bwakoze ku balwanyi bana ba M23 n'abamu ku babayambako era ng'abamu ku baduumira akabinja kano bagambibwa okuba nti battiddwa newankubadde ng'amannya tegannakakasibwa ng'era olunaku lwajjo bwe nagambye nti gakyali unconfirmed kakati wetwogerera gamaze okubeera nga gakakasibwa nti abayeekera ba M23 bagudde mu mbi amagye g'eggwanga erya DRC aga Democratic Republic of Congo wetwogerera kimaze okuba nga kikakasibwa bakozeseza drone ebika ebyenjawulo nga bwe ngenda okuba nga nkutegeeza wabula bwe bwakeredde olunaku olwajjo ng'abamu ku ba M23 n'abamu ku babayambako batandise okulambula ebitundu ebyayonooneddwa drone ezakasuse ebikompola eby'omutawaana ennyo ne biba nga byasaanyizaawo obutundu buno n'abo abamu ku bayeekera abamu ku babaduumira era ng'obulumbaganyi buno bugambibwa okuba nti bwasembayo okukolebwa mu mwezi ogwokubiri nga Wire Ngoma eyali omwogezi w'akabinja kano ka M23 yali agenda maaso n'okuba nga asaanyizibwawo kigambibwa era nti era mu ngeri y'emu nga bwe baabasaanyaawo Wire Ngoma baabamu ku baduumizi ba M23 bwe batyo baabasaanyizaawo baabadde n'ekizimbe ekimu bwe baabadde beekukumye bagenda maaso n'okubaako bye bakwasaganya eggwanga lya DRC nga likozesa tekinologi oba nga likozesa kye tuyita GPS oba Global Positioning System ne basobola okuloketinga abasajja ba Kagame we batudde era we bagenda maaso n'okuba nga bateesa okukola obulumbaganyi oba n'okutuusa obulabe ku bannansi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati gavumenti ya Felix Tshisekedi nebaako kyesalawo negamba nti ono abasajja baafandinga Paul Kagame Rutagambwa tuteekwa okubakuba tuteekwa okubasesebbula tusobole okuba nga tweddiza enfo zino wuliriza waliwo ebimu omu ku tekinologi abakulu bano gwe babadde bakozesera nga bamukwese mu bitundu ebyo kigambibwa okuba nti gavumenti ya Congo amagye ebikompola bye bakasuse byasobodde okuba nga bisaanyaawo tekinologi oyo ebimu ku byuma ebibadde bibayamba kaba M23 byakubiddwa bubi nnyo nakugambye okuba omunaku tekya eno nga Ebola agenda maaso n'okuba nga abatawaanya mu kitundu kino kye baawamba kakati ne gavumenti ya DRC egenze maaso n'okuba nga ebakolako obulumbaganyi uliriza DRC we badde bakolako obulumbaganyi ekozeseza drone era drone eyo gy'olaba ekika ekimanyiddwa nga ekya CH4 combat drones zino zeekozeseza zeevuga zokka bazivugira bacontrolling bazisibyeko ebikompolo ebigenze maaso n'okuba nga bisaanyaawo enfo ez'abayeekera bano aba M23 era wano wetusinzidde nenjagala ngende maaso n'okuba nga mbikutegeeza bino ebikwekweto bino tebyakoleddwa mu lunaku lumu oba mulundi gumu bikoleddwa era nga n'olunaku olwajjo wuliriza baatugambye ku lunaku olw'Essande ennaku z'omwezi nga 24 mwezi ogwokutaano 2026 zabadde ssaawa nga 6 ogw'ekiro n'eddakiika 15 the coalition forces of the Kinshasa regime bombed the densely populated area of Rubaya using a CH4 combat drone gavumenti ya Congo ng'esinzira Kinshasa n'abamu ku balwanyi abagiyambako wano tuba tutegeeza abawazalendo n'obubinja obulala this attack caused the death of several M23 commanders names unconfirmed nti obulumbaganyi buno bwakoleddwa era bwasse abamu ku bakulembeze b'akabinja aka M23 newankubadde ng'amannya gaabwe agamu tegannaba kubeera nga gasomebwa oba tebannaba kubeera nga gakonfamingibwa neyo kiwandiiko ekyafulumire ku mukutu gw'amawulire ogwa Chimp Reports ne kikakasa nti abamu ku bakulembeze ababadde bali targeted uliriza kuliko Erasto ono y'omu ku baduumizi ba M23 ne kubeerako Makenga oba Sultani Makenga nti be babadde batagetinze tetunnaba kukakasa oba bano battiddwa oba bano abasajja tebannayagala bwagazi kulanga oba kubika bantu baabwe era bw'omanyi tibayinza okuba battiddwa naye nga tebaagala kutegeeza nsi naye nga tekinnaba kuba confirmed baani naani abattiddwa wabula nga bo obulumbaganyi bwakakasiddwa dda nti gavumenti ya Felix Tshisekedi Shirombo ku luno tesaaga era egenze maaso n'okuba nga obulumbaganyi ne bukola era wetwogerera nga si birungi eri musajja mukulu Paul Kagame Rutagambwa nga bwe nzize nkugamba si birungi eri akabinja aka M23 kagambibwa okuba nti yakavujjirira era yakateekamu ssente ne kagenda maaso n'okuba nga katulugunya abantu katigomya emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kaakati wetwogerera bano bakubiddwa bubi nnyo era enkuba gye babakubye ebadde ya kika kya waggulu nakugamba nti Congo bw'eba erwana ebiseera bino ekozesa drones ng'akakodyo akagambibwa okuba nti kagiweebwa eggwanga erya United States of America era drones zino zifukumula ebizuuka eby'okumukumu abayeekera bano nga tebalina busobozi bugenda mu maaso nakubanga babyetangira
kakati Paulo Kagame Rutagambwa n'abasajja be aba M23 ne bibanga ebintu byongedde ogenda maaso n'okubanga bibonoonekera. Kakati nga bwe nakugambye nti ekuba omunaku tekya ziba teziri busa. Uliriza nga Paulo Kagame bino akyabiraba nga firimu era ng'alaba nga Hollywood bye bigenda maaso abasajja be bakubwa basaanawo, ate pulezidenti wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ate n'abaako ekiragiro kyayisa. Jjukira mu bitundu ebimu ebirimu abayeekera ba M23 ebimu baabagobayo. Kakati mu bitundu bino bigambibwa okuba nti n'ensonga lwaki balemerayo nti waliyo ebyobugagga eby'omu ttaka ebigambibwa okuba nti bebafunamu ssente mu bumenyi bw'amateeka ne bagenda maaso n'okuba nga bavujjirira bino be bagenda maaso n'okuba nga bakola. Kakati mu mawulire ge twafunye oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno mu South Kivu province eyo side wansi Kagame gye yadeployinga amagye wabaddeyo ebirombe ebigenda maaso n'okusimibwamu golodi n'ebyobugagga ebirala mu ggwanga la DRC. Wetwogerera nga Felix Tshisekedi Tshilombo yayisizza ekiragiro tekyali kuddamu kusima golodi, kati twagala tusabule tukube n'okusasa ebbula buli kabinja konna oba buli kampani konna akanaasangibwa nga kasima ebyobugagga eby'omu ttaka nga tekali mu mateeka, kubanga yagambye nti anti bano beerimbika mu kusima golodi n'ebyobugagga ebirala. Kati njagala nsinziire wano nga pulezidenti w'eggwanga erya DRC nsooke nnyimirize buli kabinja konna buli kampani yonna ebadde esima golodi mu bitundu M23 byegamba nti byegezaako okubanga econtrollinga. The Democratic Republic of Congo has imposed a sweeping 3-month suspension of mining activities in parts of South Kivu province, targeting operations in two key territories as authorities move to tighten control over the country's strategic mineral supply chain. Eno M23 gyebadde ekuba omunaku tekya. Nkugambe Paulo Kagame Rutagambwa bino alabika birabanga firimu. Felix Tshisekedi agambye eno gye mubadde mu baggolodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka ne mugenda maaso n'okubanga mubitunda ne mufuna ssente nga munnansi w'eggwanga erya Congo tagenda maaso nakubanga aganyulwa mu byobugagga bye. Kakati mu bitundu ebyo bye mukontrolinga twagala muveeyo mu periodi ya myezi 3 kitegeeza tetugenda kuddamu kulaba muntu yenna ayiikuula bya bugagga bya mu ttaka nga si gavumenti ya Congo. Era Felix Tshisekedi n'agattako twagala mu eyo periodi y'emyezi 3 tubeerenga eggwanga lya Congo ligenda kukakasa we ginagwerako nga tumaze okukontrolinga nga bino byonna bimaze okudda mu kontrol yaffe. Teri kuddamu kulaba muntu yenna ayiikuula bya bugagga bya mu ttaka olumaze okukuba aba M23 ono n'awera era n'agenda maaso n'okuweerawo ebiragiro. Paulo Kagame Rutagambwa n'abamu ku baduumizi ba M23 bino ne bigenda maaso n'okubanga bibagwa mu matu kyokka bandibadde balowooza nnyo naye ate mukadde ke kamu babadde baakamala okubanga bakubwa. Era nkugambye waliwo abateeberezebwa okubeera nga bafiiridde mu bulumbaganyi buno. Newankubadde ng'oyinza obutabiwulira ku mawulire mu budde buno kigambibwa okuba nti bakyakwese bukwese mawulire naye ng'ekizimbe mwe baabadde kyonna kyasaanyiziddwawo. Felix Tshisekedi n'abagamba ne gye mubadde mujja golodi kakati muyimirizza. Kakati ekiddako kye ki naddala ku sayidi eno eya Paulo Kagame Rutagambwa n'abayeekera ba M23 abagenze mu maaso n'okuba nga bakubwa. Amawulire agafuluma mu ggwanga erya DRC galaga nti abamu ku bantu ba M23 batandise okugenda maaso n'okulambula era baalabiddwako enkya lunaku lwajjo nga bagenda maaso n'okulawuna n'okwekebejja ebitundu ebigenze maaso n'okubanga byonoonebwa n'ennyumba mwe baabadde. Wano nno baabadde bagambibwa okuba nti baabadde balina mukebera mulambo ki ogwafudde, mulambo ki ogwasimattuse oba mulambo ki ogenda maaso n'okubanga ogukakasibwa tutegeeze ensi oba tubaleke, tubabuulire oba tetubabuulira. Paulo Kagame Rutagambwa ne M23 ebyabwe si birungi mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nga bulijjo tulina akalango tusookanga ne tukajjawo n'ensooka nkuleetera byonna n'ogenda maaso n'okubanga obitegeera oluvannyuma lw'akalango kano kanzije tubeere nga tubikutuusaako. Agava mu Congo si malungi eri Paulo Kagame Rutagambwa n'akabinja aka M23. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyaliko, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribinga kikole nga bwentera okugamba. Sijja ko wakujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadeka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuteekayo. Nakugamba ebiva mu ggwanga erya DRC, Democratic Republic of Congo, bino bigenda maaso n'okubanga bikukwatako naddala gwe Munnayuganda agenda maaso n'okugoberera ensonga zino kubanga nakugamba teweewuunya nnyo ng'ekigenda okutwalaganya basajja bakulu
abo betubadde nga tukugamba teweewuunya nnyo nga kifubutuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira ne Congo Felix Tshisekedi baakugamba nti abayeekera bano aba M23 nga bakyagenda mu maaso n'okubanga batigomya emirembe mu ggwanga erya Congo. Tumanyi waliwo amawanga agagenda maaso n'okubanga gabavujjirira, wabula Felix Tshisekedi n'ategeeza nti abayeekera bano tujja kubakuba era ng'agumya bannansi ba Congo, tujja kubakuba wabula tujja kubasindiikiriza. Bwe tunaabakuba ne bafuluma ensi yonna yonna gye banaddukira tujja kubawerekera tubakubireyo ne gavumenti eriba ebaterese tujja kuwunzika tumaze okugiwunzika. Kakati awo mu butereevu nga message yegenda direct ewa Paulo Kagame Rutagambwa kyokka ate teweerabira waliwo ne reports ezaafuluma nti ne mu ggwanga erya Uganda balinayo akakwate. Ng'oggyeko reports ezo ebigambo bya Paulo Kagame Rutagambwa yavaayo n'ategeeza nti bano abayeekera bava mu Uganda so tebava mu ggwanga lye erya Rwanda. Kakati mu kiro ekikesiza olunaku olwajjo n'ekikesiza olunaku olwalero amawulire gabadde gakyatambula okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo emikutu egy'enjawulo nga gifulumya era nga giraga biki ebigenda mu maaso ku ground nga byonna byoleka nti aba M23 bakubiddwa bubi nnyo nga bwe ntera okugamba buli we bakubwa omanya waliyo banywanyi baabwe abalala abakubiddwa. Hapa niko katikati mu hoteli ndani baharibishije hoteli bayigize uburemo kabisa. Hoteli yote wameharibisha. Hapa niko katikati mule katikati kabisa. Hii ni reception, ni mulango. Anareba nuca amazu gabaye iyo ni nivo yo hepfo ya gatatu ya kane barashe mu yo hagati n'iyo ruguru. Ibyana bye biri mu biki anareba nuca byabaye kabisa. Ni nivo yo hepfo n'inzima ni ya kabiri na ruguru ya gatatu kabisa nuco byabaye. Bano aba M23 balina obubadi bwe batera okukozesa naye gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo egambibwa okuba nti yo egenda maaso n'okubanga ebugwamu bagenda ne beekweka mu bifo ewali abantu ba bulijjo. Wabula gavumenti ya Congo nekigiwaamu obuzibu abantu bano tugenda balocatinga tutya, tugenda bakuba tutya nga tetulumizza bantu. Wabula basobodde okukozesa drones nga bwe nkugambye ez'ekika ekya waggulu ennyo ezimanyiddwa nga CH4 combat drones ne bagenda maaso n'okubanga bakozesa GPS ow'ekika ekya waggulu ennyo oba global positioning system ne basobola okulocatinga n'okumanya bano abayeekera bastationinzeewa tuyinza kuba tutya nga tetukosezza abantu ba bulijjo. Era gavumenti ya Felix Tshisekedi bwetyo negenda mu maaso n'okubanga ebakubye nesobola okubanga erinako ne beesaanyizaawo newankubadde nga gano tegannaba kubanga gafulumizibwa naye nga ffe tugenda maaso n'okubanga tugaffeffetta okulaba nga tugakutuusaako. Egimu ku mikutu egisinzira mu ggwanga erya DRC egigenda maaso n'okutulipootingira ensonga zino bagenda maaso n'okubituwa era tugenda maaso naffe n'ogenda maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Batugamba after Wire Ngoma self-proclaimed General Byamungu killed in a drone strike according to an M23 officer. Nti mu nzita y'emu era oluvannyuma lw'okutta n'okusaanyaawo Wire Ngoma eyali omwogezi w'akabinja kana ka M23 mu ngeri y'emu omukulu amanyiddwa nga General Byamungu jjukira nakuwadde olunaku lwajjo ne gaate gannakakasibwa kati era envuvumo zikyatambula nti newankubadde bakyagaanye okulangirira abatuufu be baani abafiiridde mu bulumbaganyi buno gavumenti ya Congo bwe bakozeeko. Kigambibwa nti General Byamungu amanyiddwa nga General oba Smart Tiger 1 ono yandibanga ye yakkiridde Desira Komwa. Rebel General Byamungu Masheshe Bernard alias Tiger 1, a central figure in the AFC stroke M23 RDF coalition, has died after being wounded in the neck, several sources close to the rebellion confirmed. Nti okusinzira ku sources ez'enjawulo eziri close ku kabinja kano zaakakasizza nti Tiger 1 abangi nga bwe bamumanyi naye nga ye General Bernard Masheshe Byamungu agambibwa okuba nti yafunye ebiwundu oba ebisago ku bulago oluvannyuma lwa drones zino kakati nti obupapajjo bw'ebyo ebizuka bwamubye ne mumuyisa bubi mu bulago era agambibwa okuba nti yandibanga yafudde newankubadde tebannaba kulangirira. Naye waliwo wano ekigambo AFC stroke M23 RDF coalition kitegeeza Congo bwe bayakubye teyakubye M23 yokka yakubiddemu RDF kino bakiyita Rwanda Defense Forces. Paulo Kagame Rutagambwa ajjukira yakugamba Congo tulina y'amagye nga defensive measure tetuli wiringi kugajjayo. Wulira
General Byamungu was killed while defending his lands. He had been wounded by a drone fragment in the neck. He suffered and then he died publicly, stated an officer from the M23 rebel coalition. General Byamungu nti yabadde agezaako kugaadinga matakage ng'alaba abasajja batandise okukuba mbu yafunye ebiwundu oluvannyuma lwa fragments ezavudde ku ebyo ebizuka ebyakubiddwa drones ezo nti era fragments ezo zamuyisiza bubi mu bulago n'agenda maaso n'okuba nga asafalinga ebiwundu ebyo paka we yakkiridde zirakomwa. His disappearance comes as clashes continue in the Eastern Democratic Republic of Congo, where AFC, M23, RDF coalition controls or influences several strategic localities captured through offensives launched in 2022. Nti kwegamba okubulawo kwono ndoza mu tetwagala kozesa kigambo kufaakwe kuba tukyagenda maaso n'okufeffetta abatuufu abafudde. Kugenda maaso n'okubanga kuleeta okweraliikirira naddala mu bitundu bino abasajja bano bye baawamba. AFC ye Alliance Flavie de Congo, kino kibiina kya byabufuzi political wing ya M23. Then RDF gano maje ga Rwanda kitegeeza galwanira mbwera kitegeeza baba bakubye ge bakubye. Before joining the rebellion, Bernard Byamungu was a colonel in the armed forces of the Democratic Republic of Congo. He had notably commanded the 9th Operation Sector based in Uvira in South Kivu province. Uliriza, mu bitundu eno gye baawamba, ono ye yali akomandingayo era ng'ali wansi w'amagye ga Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga Armed Forces of the Democratic Republic of Congo, FARDC. Naye nga kigambibwa nti yali aduumira ekibinja eky'omwenda Operational Sector ekyali kisinzira mu kitundu ekya Uvira mu bitundu ebya South Kivu province. Then ono n'agezaako okwefuulira sinaagezako wabula ne yeefuulira bakamaabwe mu mwaka gwa 2012. In 2012, he defected to join the first M23 rebellion, which had briefly occupied the city of Goma before being militarily defeated, captured by loyalist forces that same year. He was sentenced and detained for several years. Ono mu 2012 yeefuulira bakamaabwe mu majege gwange erya Congo nga kigambibwa nti yayina ebikolobero. Oba waliwo ebikolobero baali batadde ku majje ga Congo naye nga byali bikolebwa mukulu ono. Amagye agamanyiddwa nga Armed Forces of the Democratic Republic of Congo gaali gagateekateeka okumusaako emisango ng'akyasavinga mu majje gaabwe nga mwe yakolera ebikolobero. Ono n'asensinga n'amanya nti abasajja bayinza okunzigulako emisango kambeefuulire n'abaddukako bw'atyo ne yeegatta ku kabinja ka M23 ne kagamba katukuwaanirize ogende maaso n'okuba ng'olwana naffe. His release in 2019 as part of political de-escalation measures initiated under Felix Tshisekedi's presidency marked a turning point. 3 years later, in September 2022, Bernard Byamungu reappeared in areas occupied by the M23 rebels after quietly leaving Kinshasa. Yabulawo oluvannyuma lw'okumutta baamukwata ne bamugulako emisango ne bamuta 2019 ndowooza n'asensi nga bayinza n'okumutta oba biki n'abulawo. Wabula yaddamu okulabika mu 2022 mu mwezi ogw'omwenda ng'alabikira mu bitundu ebirimu M23 era n'afuuka omu ku bakomanda aba M23 engeri yali eshookinga. Quickly, he became one of the rebellion's strongmen, officially deputy commander in charge of operations and intelligence. He is regarded by several observers as one of the main military architects of the rebels' advances in North Kivu. He is also widely accused of committing several human rights violations. Ono mu bwangu nnyo yafuukirawo omu ku basajja ab'amaanyi era abasalawo mu kabinja ka M23 era bw'atyo n'afuuka commander yali in charge of operations and intelligence nga yakulira ebya intelligence mu kabinja kano. Wabula oluvannyuma bigenze maaso n'okuba nga bwe bibanga bimaze okukakasibwa kitegeeza tebitambudde bulungi. Under his operational command, the AFC M23 RDF coalition extended its control over several strategic areas of North Kivu, particularly around Rushuru, Masisi and the mining town of Rubaya. Nti oluvannyuma lw'okuweegattako M23, AFC ne RDF coalition, kigambibwa nti bano baafuna amaanyi era ne batandika okugenda maaso n'okuwamba strategic areas ez'enjawulo eziri mu North Kivu, naddala okusingira ddala mu bitundu nga Rushuru, Masisi
n'ebitundu ebimanyiddwa nga Lubaya enewali ebyobugagga eby'omu ttaka. The offensives led by the rebels have triggered massive population displacements and provoked a deep security and a humanitarian crisis in the Eastern Democratic Republic of Congo. Omukulu ono ebintu bingi nnyo byagenze maaso n'okuba ng'akola ekiwandiiko ekyo bw'onaaba oyagala okukimalayo n'okukitegeera obulungi ennyo genda ku mukutu gwa X onoonye akawunti y'omukulu amanyiddwa nga Daniel Michombero oyo agenda maaso n'okuba ng'aturipotingira era tumutegeera tumufunirako nnyo information okuvaako mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Agenda maaso n'okutukakasa nti mu bikompola bye tulabye ebyasuuliddwa naddala drones zino eggwanga lya Democratic Republic of Congo ze lyakasuse kikakasiddwa nti ono y'omu ku bagambibwa okuba nti baafiiriddemu. Hii ni guest house ambapo drone inapiga saa hii mwaima 0h18 minutes. Ni drone wenye wanayua guest house. Hii moto iko musalo mwaire grand salle kabisa. Nyumba yote ngambo ya yulu isha bomoka. Ni hivi kabisa. Kakati eyabadde reporting nga yabadde mu kifo kino ye ng'agamba nti bakubye guest house era ono y'omu ku bantu abagambibwa okuba nti bakolagana oba bakkiririza mu M23 ye yavuddeyo ng'awulirwa agamba nti ekyo kye baakubye yabadde guest house. Naye tugenza okugenda maaso n'okwetegereza era n'okukyekenneenya nga kyabadde kifo ekyabadde kyekwekeddwamu aba M23 era baakubiddwa bubi nnyo oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno obwakoleddwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bagenda maaso n'okuba nga waliwo abaafudde amannya bakyagenze maaso n'okugasirikira. Wabula nga kirowoozebwa nti newankubadde baagasirikidde amannya bakyagaanya okubuulira ensi bantu kyabatuufu abaafudde. Kigambibwa nti abamu ku bano baabadde baduumizi olw'ensonga nti mu kifo ekyo bateeberezebwa okuba nti babadde mu meeting, strategic meetings nga bagezaako okutema empenda butya bwe bagenda okusinziira awo bakole obulumbaganyi ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebifo ebyo oba enfo ez'amagye aga Democratic Republic of Congo wabula baakubiddwa bubi nnyo, abaafudde bakyagaanya okuba tugamba. Naye ffe muge tufuna okuva mu nsonda ezeesigika gatulaga nti abamu ku baduumizi Kawogo Safari na Muzigo. Wana position na bango wana tukuti bakimi ubuka ngonyo sotu weza bilowa population te weza na kati ya zamba defensive ya Munguna na progression to kweli nango troisième défensive yango bazo charika to lande jusqu'au bout. Wana grand maître Al-Qaïda nda buka babo Al-Qaïda sikolo bini chamo to masa defensive ke musika munene ke hii kivuna bomona wana tira machine gun biso tuto beta kango tutambola ka de na ba intervention na biso ba to zipe ba to symboli kabungo wana Al-Qaïda asa musulman asalwe ba musulman nyonso alhamdulillah sila alham inshallah wa hayla yo simbola kati mu bifo bino bwe bagenze maaso n'okuba nga bakubibwa kigambibwa okuba nti bino byagala okwefaanaanyiriza oba meeting gye baabaddemu enteekateeka ze baabaddemu zaagala okwefaanaanyiriza era ze baalimu. Drones ezo jjukira mu lutuula luli olwasooka lwali lumaze okuggwa mwe baakubira Wire Ngoma ng'era baamukuba avudde mu kizimbe ng'atambula adda ndowooza wakaawe naye nga balina we baali. Awo we baali wali wategerekese naye ndowooza location neetagalamu ne bamukubira mu kkubo. Kakati ku mulundi guno baakubye kizimbe kyonna mwe baabadde bagenda maaso n'okuba nga bakakkalabiza miitingi zaabwe era ekizimbe kyonna nga bw'okiraba awo ne kigenda maaso n'okukwata omuliro.
Oluvannyuma lw'ekizimbe ekyo okukubwa ne kisaanawo, kigambibwa okuba nti abantu abasoose okujja baatandise okulaba nga waliwo abantu abafudde, wabula kigambibwa okuba nti baabagaanye okubaako information gye bafulumya, era nga kirowoozebwa nti wandiba nga waliwo abakulu abalabika nga baabifiiriddemu, newankubadde ng'ekigendererwa kya kumakinga sure nti ensi tesooka kumanya. Naye ate jjukira wali mu kiwandiiko nkugambye okusinziira ku nsonda ezeesigika zitulaga nti abamu ku baabadde target kwabaddeko abamu ku baduumizi okuli ne Sultani Makenga nga yono omu ku basajja abaduumira akabinja kano aka M23, era nga singa kano kabanga kafudde, njagala okutegeeza nti bino bigenda maaso n'okuba nga bitambuzibwa, nti essaawa yonna twandifuna amawulire nti abamu ku baduumizi ba M23 Kaput oba Kawogo Safari na Muzigo abatuusewo naddala mu budde bw'ekiro, njagala okutegeeza nti baakutte ebifaananyi naye baabagaanye okutegeeza nti oba muntu ki afudde oba muduumizi ki afudde, naye ng'abantu baatuuseewo era ne bagafuna mu magezi. Hapa tuko mu teritwari ya Masisi, Site de Rubaya. Tuko tarehe 24 za mwezi wa 5 2026. Ni siku ya Mungu ambapo drone ya Tshisekedi inalunguza, inapiga bomu ku hotel guest house. Munaona ginzi kinalungula, ile manjanja ilianguka, ile salo yote kwenye wanaiwa ile fasi. Munaona ginzi vimekuwa kabisa. Asante sana. Kakati mu kifo ekyo kigambibwa okuba nti abakulu baasanzeewo ebimu ku biraga nti waliwo abagenze maaso n'okuba nga battibwa. Drone eyo eya CH4 yagenze maaso n'okuba nga ekola obulumbaganyi obwo. Felix Tshisekedi Tshilombo akulembera eggwanga erya DRC bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga yeebaza abaana omulimu gwe baakoze ogw'okulaba nga balumba oba basuula ebizuka ku nfo eza M23, era mu kizimbe ekyo mwe mwasangiddwa n'ekyuma ekyo nga kigambibwa okuba nti kyabadde kibayambako okuloketinga, era nga bw'okiraba nga kibayambako okumanya M23 okumanya amagye ga Congo wawe gali wawe basinziira, then ne bagenda maaso n'okuba nga bakuba, era baakeddewo basajja battu okulaba biki ebyatuuseewo, biki ebyatuusiddwa ku bantu baabwe, ne bagenda maaso n'okukizuula nti gavumenti ya Felix Tshisekedi zezannya ng'akadde ka M23 akaseera ka Paulo Kagame Rutagambwa mu ggwanga lya DRC kalabika kasemberedde okubeera nga kakazigizigi. Kakati Felix Tshisekedi kiki yakoze? Yagenze okulaba mu bitundu bino mutandise mususse nnyo ogenda maaso n'okuba nga mumanyiira eggwanga lya DRC. Felix Tshisekedi n'akozesa obuyinza bwe nga bwe bumulagira mu constitution y'eggwanga erya Congo, era nga pulezidenti w'eggwanga eryo n'ategeeza nti kakati ekimu ku bibadde bibawaga kwe kubba ebyobugagga eby'omu ttaka ebisangibwa mu ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo, era n'ayisa ekiragiro n'agamba kakati mu bifo ebimu ebigambibwa okuba nti bano gye babadde babba ebyobugagga eby'omu ttaka, ebifo bino njagala tubeere nga tubisiiringa, era n'ategeeza nti nnyimirizza buli kikowekweto kyonna, buli kikolobero kyonna ekibadde kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, naddala mu bitundu ebyo ebijjuddemu ebyobugagga eby'omu ttaka. Bano abasajja twagala tubakube, ate nga n'ebyobugagga byaffe tebagenda maaso na kubibba, twagala tubakube nga n'ebyobugagga tubibaggyeko. Golodi n'ebyobugagga eby'omu ttaka byabadde basima mu bitundu eby'enjawulo, Felix Tshisekedi agambye balekerawo, naye nga kigambibwa nti eno gye babadde basingira okukekenyeza ennyago, gye babadde basingira okukubira ekikopo, wabula kakati agambibwa kiba bwe kityo, leka tusooke tubibaggyeko, then oluvannyuma tujje tubeerawo kubanga ate naye ng'okubibaggyako kuno tekuze buzi, baasoose kubakuba emmundu yasese okulaba nga ebifo ebimu bagenda maaso n'okubyeddiza. Sangue
Nadubala. Setting. Okay. Waiting. Nothing. This. Kakati eyemundu yonna egenda maaso n'okuseka gy'owulira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bannansi abali mu magye g'eggwanga erya Congo nga beegattiddwako abawazalendo bagenda maaso n'okufaafaagana n'akabinja aka M23 kano nga kayambibwako gavumenti ya Paul Kagame ayagala okugenda maaso n'okubanga aka influencinga bawunzike gavumenti ya Felix Tshisekedi wabula birabika bikalubyemu. Uliriza okusinziira ku Felix Tshisekedi agamba kati ke tumaze okubafunzafunza ebitundu bino gye mubaddemu eby'obugagga eby'omu ttaka kakati njagala tusooke buli kampani yonna erabibwako ng'esima eky'obugagga eky'omu ttaka esooke yimirizibwe. Era wano waliwo ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumu ogumanyiddwa nga Business Insider Africa ne batugamba the Democratic Republic of Congo orders suspension of mining activities targeting foreign-backed operators in gold belt regions. Ebitundu bino ebirimu abayeekera ba M23 ebitundu ebibaddemu n'abamu ku ba foreigners abajja ne basima gold ng'ate jjukira weno twagamba waliyo China waliyo amawanga ag'enjawulo naye nga gano nabo M23 ebadde batulugunya era ne babbako ebirombe byabwe. The directive issued on 22nd May 2026 by the Ministry of Mines and signed by Minister Louis Kabamba Watum applies to individuals, semi-industrial and artisanal mining sites operating across gold and coltan-rich corridors in the Eastern Democratic Republic of Congo. Ekiwandiiko kino kyafuluma ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 2026 era nga kyafulumizibwa Ministry evunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omu ttaka era nekisayiningibwa Minister amanyiddwa nga Louis Kabamba Watum n'agenda maaso n'okubanga awera industries, semi-industrial ne artisanal mining sites ebirombe byonna ebibadde bigenda maaso n'okuyikuula eby'obugagga eby'omu ttaka basooke bayimiriremu okumala akabanga ka myezi ndowooza nga 3 basooke basootinge bino basooke balabe kiki bagenda okuzzaako. The suspension applies specifically to Mwenga and Shabunda territories in South Kivu province, two of the Eastern Democratic Republic of Congo's most important artisanal and semi-industrial mining zones. Ono yasuspendinze okusingira ddala Mwenga ne Shabunda territories mu South Kivu. Bwe twogera ku South Kivu eno yeewali M23 yeewali amagye ga Rwanda nga kigambibwa nti ezimu ku kampani zandibanga zibadde zikolagana na bano Felix Tshisekedi n'aluma ejjiiko. Both areas sit within the country's border gold and coltan belt and are known for dense networks of industrial operators, cooperatives and informal mines feeding into regional mineral trading chains. Jukira bakugamba Rwanda ebadde etunda ebyobugagga eby'omu ttaka, M23 ebadde ediringa ebyobugagga eby'omu ttaka naye ate nga tebabirina. M23 ebadde ebisima mu bumenyi bw'amateeka, Rwanda egambibwa okuba nti ebadde efuna ebyo ebya M23 byebadde yiikuula byebba mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Kakati Congo egamba nti bino bagenze maaso n'okubanga babiyimiriza era naddala mu bitundu ebyo biri okumpi ku nsalosalo ey'eggwanga lya Congo n'amawanga agali awo nga Rwanda, Burundi ne Tanzania. The government also pointed to security risks linked to uncontrolled mineral flows, warning that illicit revenues may be fueling instability in the Eastern Democratic Republic of Congo. Wano Congo eyagala ogenda maaso n'okubanga efufuggaza abasajja bano nga tebalina gye baddukira, tebalina we beetaasiza kubanga n'ezimu ku ssente zigambye okuba nti zibadde zibayamba okubavujjirira zibadde ziva mu byabugagga eby'omu ttaka bye basima ate mu bumenyi bw'amateeka. Era gavumenti ya Congo egamba tuyimirizza olw'ensonga twakizudde era twagudde mu lukwe nti bino ebyobugagga byaffe ate biyambako nnyo abayekera bana ba M23 oba biyambako nnyo okutabangula emirembe kubanga bye batunda ne bagula emmundu ne bagula ebikozesebwa ne bajja ne batabangula emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati agamba tetujja kubikkiriza bukkiriza bibeere nga bibeerawo enemmundu yonna gye mulaba egenda maaso n'okuseka mu ggwanga lino ebyobugagga byaffe ate bikola kinene bano ababisima nga tebalina lukusa. Authorities further stressed the need to reinforce transparency and traceability systems in mineral exploitation, arguing that current enforcement gaps have enabled widespread irregular practices and weakened state control over production chains. Nti baagala baddemu batereeze system oba ba reinforcing kye bayita transparency
obwerufu ne traceability systems in mineral exploitation ebyobugagga bibadde bitwalibwa naye nga ne gavumenti yennyini oluusi tetegeera eyinza obutamanya bino bitwaliddwawa M23 yebibbye n'ebiguza Rwanda oba M23 ebibbye n'ebibbira e Rwanda negenda maaso n'okubanga etunda tetusobola kuturesinga tetulina transparency mu byobugagga bino emmundu yegenda maaso n'okuseka olw'ensonga nti abayekera bano bagenda maaso n'okubanga bafuna obuyambi okuva mawanga ag'enjawulo lwa nsonga ewamu bawaayo golodi waffe n'ebyobugagga ebirala ewalala babitundayo butunzi ne bafunayo akasente akasobola okubayambako okugenda maaso n'okugula ebyokulwanyisa kati nga bwe tugenda maaso n'okubakuba leka tubasaleko ebimu ku byobugagga bibadde babba kakati tugeze tulabeyo kampani yonna oba omuyekera yenna agenda maaso n'okusima ebyobugagga mu region ezo oba mu bitundu ebyenkugambye tugenda kumusesebbula agenda kulaba kyatalabangako. During the suspension period, a special control mission led by General Inspectorate of Mines alongside other state agencies will be deployed to affected areas to verify the legality of mining operations, document violations, and identify individuals or entities involved in illegal extraction networks. Nti mu kaseera ke tugenda okumala nga tususpendinze okuyiikula ebyobugagga bino, gavumenti ya Congo egamba twagala tudeployingeyo oba twagala tugenda kudeployingayo ekibinja ekyaffe ekigenda okukola kye bayita special control okusobola okontrolinga region eno n'ekitundu ekyo awatali kuddamu kulaba era nga kino kigenda kuba kikuliddwamu General Inspectorate of Mines akulira oba ekitongole ekikulira ebyobugagga eby'omu ttaka n'okubiyiikuula era nga kuliko ne state agencies endala ezigenda okubeera deployed okukakasa ebintu byonna ebikolebwa nga bikolebwa mu mateeka era nga sente zonna ezifuna eziyingira zigenda mu gavumenti y'eggwanga eya Democratic Republic of Congo so si mu mikono egy'abayeekera aba M23 ne banywanyi baabwe ng'eggwanga lya Rwanda. Gavumenti ya Congo egenda maaso n'okubanga eteekawo embeera. The team is also mandated to recommend corrective or coercive measures under national laws. Ne batugamba the findings are expected to shape future regulatory actions once the memorandum ends, with the officials signaling a tougher enforcement phase ahead. Bulijjo mubadde mulaba nti Congo edeployinga mu bitundu bino ne bateekayo amagye ne bateekayo abantu ne babaako bye bakola. Ku mulundi guno tugenda ku deployinga heavily era tugenda kubeera serious nnyo okulaba nga tewali kabinja k'abayeekera konna kayinza kuddamu kwetantala kusima bya bugagga bino. Tugenda kumakinga sure nti tewali yadde kampani yonna nga teyise mu mikono egya Democratic Republic of Congo government ya Felix Tshisekedi tewaliwo agenda kukkirizibwa kuddamu kuyiikula bya bugagga mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oyo yenna anaalabwako sasi ku nnyama oba sekyo ajja kutwalibwa mu buyinza mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Felix Tshisekedi agenda maaso n'okutegeeza ensi nti bino si byakuzannyirako kati ebyobugagga byaffe. Uliriza. By targeting these territories, the government is effectively tightening oversight in zones long associated with regulatory gaps, illicit extraction, and fragment enforcement, making the suspension a significant intervention in one of the DRC's most strategically important but challenging mining corridors. Congo egamba nti batagetinze ebitundu bino okusobola okuziba ebituli, okusobola okuziba emiwaatwa egibadde giyitibwamu okulaba nga Congo efiirwa ssente nga ssente zigenda mu basajja abatali bannansi ng'ate bo bagenda maaso n'okuba nga bafuna ssente mu byobugagga byaffe eby'omu ttaka. Congo egamba tetugenda kukkiriza, tugenda kuteekawo embeera era tutagetinza ebitundu bino kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti byebyo ebikakasiddwa oba ebimanyiddwa okwetola ensi yonna nti bye birimu ebyobugagga eby'omu ttaka era y'ensonga lwaki n'abasajja bano abayeekera gye basinga okwagala okulwanira amawanga agabayambako nga Paul Kagame Rutagambwa n'abakulembeze abo gye basinga okwagala okuwamba okweddiza olw'ensonga bakimanyi nti obugagga bw'ensi zaabwe buyimiridde ku sayidi eyo era nti bwe bavaayo ekyo we tukibalemesa n'amawanga gaabwe ekonome zaabwe ziyinza obutasigala kyekimu. Kakati awo ne tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Uliriza. Officials say the decision is driven by rising concerns over illegal mining, fraud, and a weak regulatory oversight, which have long plowed extraction activities in one of the world's most resource-endowed but unstable mining zones. Nti ab'obuyinza bagamba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nti okusalawo kuno kuzze oluvannyuma lwa reports ze babadde bafuna
nti mu bitundu bino ewali ebyobugagga eby'omu ttaka waliyo kye bayita fraud, weak regulatory oversight, kwegamba n'okwekennenya ebikolebwa kubadde kuli weak. Ab'obuyinza abadde bagendayo kitono, kampani zibadde zikola bye zaagala, abayeekera babadde bagendayo kyere ne babba ebyobugagga byayo. Government ya Congo egamba kino kirina okukoma. While no companies were explicitly named in the decree, the suspension is expected to disrupt a wide network of operations, particularly semi-industrial gold producers and artisanal miners feeding into regional trade chains. Nti newankubadde tewali company kweze zibadde zisimayo gold gye bamentioninze, wabula ekikwekweto kino kigenda ku disruptinga network enene nnyo ey'aba operators. Abamu either mulimu ababadde bakolagana ne M23 wamu ne Rwanda, mulimu ababadde babba ebibbe nga bo tebakolagana nabo naye nga babibbayo, kampani zimu nga zikozesa abantu ne babba ebyobugagga ebyo ne babitwala ku katale k'ensi yonna, bonno ne batunda. Kati gavumenti ya Congo egamba newankubadde tewali ki kampani yonna gye tumentioninze nti eno yeegaaniddwa, eno yeekoze etya, wabula ffe kye tugenda okukola twagala tudisruptinge n'okulemesa buli kabinja konna oba buli kampani yonna ebadde yeenyigira mu kino. Naye ng'okusingira ddala bakimanyi nti gavumenti y'eggwanga eya Rwanda wamu n'abayeekera ba M23 babadde bafuna nnyo mu byobugagga bino ebiri mu ggwanga era Democratic Republic of Congo. Kati kaweefube ono wakulaba nga kino kikendeera sinakindi kubeera nga kikoma. The move highlights Kinshasa's broader push to formalize the mining sector and assert stronger state control over Eastern Congo's mineral wealth amid persistent government and security challenges. Nti kino oba move eno egendereddemu kulaba nga gavumenti ya Congo egenda maaso n'okubanga enyweza ebyobugagga byayo n'okulaba nga ate ebeera mu control ya buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga era Democratic Republic of Congo, awatali kuwa mukisa na mwaganya abasajja bano abaseketerezi abagenda maaso n'okwagala okubba obubbi ebyobugagga bino. Kyova olaba nga basazeewo kabasooke babakube babagobe mu bitundu gye babadde basima golodi ate bamale bagende maaso n'okubanga babyeddiza. Felix Tshisekedi agamba tasobola kutunula butunuzi yadde okutuula obutuuzi ng'ebyobugagga bye mu ggwanga erya DRC bigenda maaso n'okubanga bitwalibwa abo bannakigwanyiza batagwanidde. Naye nga yo M23 ebyayo si birungi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti bazeemu okubanga bakubwa buto era ng'enkubwa gye bakubiddwa ekigambibwa okuba nti waliwo abamu ku baduumizi baabwe abafudde. Naye nga tebannagakakasa, ffe tugenda maaso n'okubanga tubikufeffettera bye tunaaba tuzudde tujja kukomawo tubeere nga tubikutuusako. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga nga zino ze tuba tukuleetedde, then oluvannyuma tugenda kuba tukomawo ne updates endala era tuyiteko mu comment section omwo tusome obubaka obwo bwe tunaaba tusanzeeyo. Katuwuliziganye mu updates eziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.